Ab'akakiiko ka Education Review Commission leero bagenyiwaddeko ewa Katikkiro era nga badde bazze kufuna birowoozo okuva mu Bwakabaka ku ngeri ebyenjigiriza gye bisobola okutereezebwamu mu ggwanga. Ebirowoozo Buganda byewaddeyo bikwatira ddala ku basomi okuviira ddala mu nnassale okutuuka ku yunivasite. Muno mulimu gavumenti okuteekawo kalikulamu eya nnassale emanyiddwa okutandika okusoma nnassale kuve ku myaka 4. The pre-primary curriculum should be aiming at promoting learners' competences other than being academic. Okuggyawo ebibuuzo mu masomero ga nnassale. Omusomesa omu waakirabire ng'asomesa abaana 35 bokka. Because these are formative years and the one-on-one by the teacher or the caretaker should be effective, you know. Okuteeka essira ku kusomesa ebyemikono abasomesa bamala eri abayizi abalina obulemu. I have not consulted, we have read through the documents, but we shall consult and get more time to listen to more views. So that there is ownership of what will come out should be from you, not from us. You use us as a pipe, say the commission said it when you actually the one who said it. Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye wabeewo okusomesa ennimi enzaaliranwa mu masomero okuviira ddala ku pulayimale kubanga bangi ku bayizi balemereddwa okwogerezeganya mu bulamu obwa bulijjo olw'olulimi. Ebyenjigiriza byaffe biteeka okusoomulaka ku nnimi zaffe ennansi. Abaana bayiga Oluganda okumalako pulayimale ndowooza ne siniya ngaawo okumpi yakuna. Abali mu ggulu bayiga Oluluwo. Abali mu Ankole banyiga Olunyankole oba Olunyankole oba Lunyakitara olugatta lwonna. Bw'obanga oli Muganda ng'obeera Fort Portal olina okusoma Olunyakitara. Wali okimanyi ki? Mu ngeri y'emu Katikkiro asabye amasomero okusembeza tekinologiya mu nsomesa zaabwe okusobozesa abaana ba bulijjo okumanya ebifa mu nsi nga bali ku mutimbagano. Kakati ffe omwana owaffe kirungi okuyiga okukola akapiira ak'ebyayi. Naye ayige ne tekinologiya nga kyabuwaze primary yonna ne senior. Katikkiro era ayagala essira lisibwe nnyo ku kusomesa ebyemikono. Abaana mmwe muyige ebintu okutunga, kubajja, kufumba, mubiyige. Kubanga oyinza n'okusoma n'obeera lawyer naye n'okusalawo okutunga. Kisobokera ddala. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.